mpulidde biki byolabye London ebitali bya wano London bingi enguudo amayumba agaba gali mu fashion yemu sikusanga wano kayumba katini wali nene ebintu biri iko tewali muntu wa wansi mbw ate ki buli bwoba oyagala emmotoka ng'oli wa wansi you can buy it ndabya bingi oli ogenze kukola ki kuwummula kuyimba kuyimba kuno munange ye passport ate mwana wattu entwala buli wamu mami wo twamulako nga naye alinnye ennyonyi mu German gwe yamutwala of course nga mugenze kukola ki tugenze ku Easter holiday kunyumiramu ate of course era nga ngenze kuperforminga nenga kangende ne mama wange once na while naye anyumiremu kyekirabo tugambe kyewamuwa this year kumulambuzaamuko yes ate kyekisinga tugamba nga wanawo kitegeera mu December ngenda mu UK kati planning awo nyenzo gana ne taata ennyonyi ezifudde obugaali efuuse ojjanga musama bulungi nnyo ekyalo oliweeri bulungi nnyo amanyi nga mangi ekitiibwa n'entendo bya mukama amaanyi g'omuli baakugawulira abatokomosi b'omugambo leero bagenda kukiwulira kale kitegeeza tugenda kutandika kuleetanga mu gundi mugenda kundeetanga abanigeria bwe tubaleeta wano nange muntegeke nga concert kitegeeza kibadde kikulume eky'abanigeria okujja no way abazungu nga tebalumwanze nga ngenze ewaabwe baali bavuddeyo ne bagaba beki asusse okujja tebakikayanako kuliterwakinkayana nga balabazze ndi happy nakyo bayimbi banno bali mu nnaku gw'oli musanyu kukola buli omu akola gy'emirimu gyaffe ffe nga tugenda ebweru tugenda ne mu nsenda abaana abo bajja ne bakola its good bakola music yeeyogerera anti abajja wano bakuba bisaawe naye mwe mugenda eri muyimbira mu mabaala just ensi zaffe zanjawulo ekyo kankireke so trip y'omu America sooka ogitangaaza abantu trip y'omu America ngenda ku Monday eno tuli abayimbi bangi songs yonna baagitutte era tugenda wamu by the way so tugenda kuyimba ennaku z'omwezi nga 1, 2, 3, 4 September California, Los Angeles, Boston tugenda kuyimba awo mu Burundi nnyingi nnyo state nnyingi nnyo tugenda kuba abantu omuziki ate n'akayimba kange akapya nako ngenda kuganze neewunya party time namu premieringira Germany kati laba luno na olimba ogenda du premieringira mu America yeah of course ebalumanyi mbadde manyi bamanyi ogamba lwaki banjagala bamanyi abo ba Ed Sheeran baani bonna abo baba bategera music wange balina engeri gye babanjagala naye kankubuuze noliyimba towulyanko music gwotamanyi naye ngaoluwuli oluyimba lwakola nga lukunyumira naffe webawulire owaffe ayinza okuba tabitegeera naye awulira this voice is good so bannayuganda wabakooye kati ennyimba otandise zipulimiyalingira eri saabakooye eyo yonna dimandi nze gwe baagala ennyo sina gwe nakooye naye banje kiringa bannange musasi njagalwa ebweru nti kati nkole ki mundeke mbalansinga eryato owali omanyi abantu batera okukumanya abangi ate nawe n'omanyi abantu abangi eri Tumwine yafudde obadde omumanyi badde mumanyi banna ekitalo nnyo Katonda nsaasire n'okuseka kitalo nnyo badde mumanyi Gennel mulamba musajja w'amaanyi ate ng'abadde era alina obuyinza bungi kitalo nnyo abafiridwa Katonda abagumye emirwe gyabwe wali omusinkanyeeko mbadde sinamusinkanako naye nga tutera okwogera ku ssimu ow'ebityo naye nga simusinkanako nti tulimye mukyozeni beki mwogera ku ssimu tubadde mwasembayo kwogera lwe yakola interview ne badde trending nakubirako kasimu nemugamba naye ego kintu kireese direct naye engamba oli mukama wange sina kuteeka area olwo nga muli ku WhatsApp oba twali ku ssimu direct naye nga kitalo nnyo bambi era nalumiddwa nnyo nnyo essaawa zino tuli mu nnaku famire ye Katonda abagumye kuba okufiirwa tekuliko mulina mulungi bwafiirwa kiruma kati wayogera ku ssimu ye yakubira aba gwe yamukubira
Awo tuveewo. Okay. nga tumaliriza bannayuganda sookoddemu bakakasa ku nsonga ya gye bayita bba amaalo titolina maalo ebintu kati kambabu nze ate nze nkiikirira abaana b'eka bye basaka buli gye mbandaze nze mbakiikirira nze bode bwe nagenda mu UK ne tugenda mu bintu byonna bye twalagako ne bagana abaana b'eka ogwange ngukoze obuwagizi bwamwe bwe bubulayo kati era ngenda mu US era ngenda bakiikirira buli mwana we Masaka bye batalabangako mbikwata video ne mbibaweereza si maalo ate era ne bwe gaba maalo ganyuma bwe ganyumira ng'olabye ekipya lwaki tosanyuka tetusobola kwekwekereza bannange ndabye eki ate bannange yeeyonza omutuufu konsati yo bantu batabise okukola konsati era omwaka obujjo bantu bakwesunze banesunze ate eyange muliro egenda kuba muliro era ejja essaawa yonna katukyayoko ku musiki bawagira ku musiki akayimba kange akapya by Legend Black eyakawandiisa it's a good song baliyita wa Legend Black akaturaita wamaanyi andikanye musiki ewakabi bakaagale ne musiki addako omwaka ogujja tuyiwewo omuliro gwa concert amina. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. I have always worked, mobilized and supported the President and all those in positions in order to maintain our vision and mission of socio-economic transformation and specifically security. Some colleagues, you know, have gotten disgruntled and even left or even opposed us. I am on record for always maintaining my positive attitude, revolutionary discipline and methods of work. Minister or no minister, I will remain me. The unique me and the only General Elly Tumwine, because I assure you that I am myself and I always ensure that I don't try to copy others. I will always be myself different from others. But I will try to do my best and let God do the rest for this country. We have built our security forces and laid a firm foundation. As I always sing, adui akija, sisi tuko tayari. Adui akija, sisi tuko tayari. I would like to end by giving you my latest song, which is what I feel, and I am very happy to end with by saying, Tabogera bogere, Uganda songa mbere. Abogera bogere, Uganda songa mbere. Abebasemwe bake, Uganda songa. Giving you my latest song, which is what I feel, and I am very happy to end with by saying, Tabogera bogere, Uganda songa mbere. Abogera bogere, Uganda songa mbere. Abebasemwe bake, Uganda songa mbere. Batagala muleke. Elly Tumwine yafudde. Obadde omumanyi? Badde mumanyi bana ekitalo nnyo Katonda asaasire n'okuseka kitalo nnyo. Badde mumanyi Gennel Mulamba, musajja w'amaanyi ate ng'abadde era alina obuyinza bungi. Kitalo nnyo abafiridwa Katonda abagumye ebirwe byabwe. Wali omusinkanyeeko? Mbadde sinaamusinkanako naye nga tutera okwogera ku ssimu ow'ebityo naye nga simusinkanako nnyo. Mwasembayo kwogera ddi? Lwe yakola interview ne badde trending. Nakubirako kasimu. Ne mugamba naye ego kintu kireese direct. Naye engamba oli mukama wange. Mwasembayo kwogera ddi? Lwe yakola interview ne badde trending. Nakubirako kasimu. Ne mugamba naye ego kintu kireese direct. Naye engamba oli mukama wange. Mwasembayo kwogera ddi? Lwe yakola interview ne badde trending. Nakubirako kasimu. Ne mugamba naye ego kintu kireese direct. Naye
Engamba oli mukama wange singa kitalo nnyo bambi era nalumiddwa nnyo 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 essaawa zino tuli mu nnaku